tugenze ku muzikiti gw'Ekibuli tusanzeeyo abazze okuba nga basaala ab'enjawulo nabo batuwadde endowooza yaabwe ku lunaku luno era nga ku bano abamu basabye ti bannaabwe nga bwe badde bakola mu kiseera eky'ekisiibo bwe baba basigala nga beeyisa wabula baleme kubaako nkyukakyuka yonna gye baleetawo ate obusiraamu busobola okuba nga bukula wano mu nsi Uganda n'ebweru waayo. Edith Nabagereka kabituwe mu bujjuvu. Olunaku lwa leero abayisiraamu lwe bakuzizza olunaku lwabwe olwa Eid el-Fitr oluvannyuma lw'okusiiba ennaku zaabwe 30. Era naffe nga STV tulukeereza nkokola paka ku mizikiti egy'enjawulo okusobola okwogerezeganyako n'abayisiraamu okumanya olunaku luno bwe lubatambulidde. Bano betusanze ku muzikiti gw'Ekibuli balaze essanyu eritagambika olw'okutuuka ku lunaku luno. Ramadan ebadde nnungi nsiibye ate nebaza Mukama nti ekisibo kino nsobodde okuzuukukako ekiro ne nebaza Mukama ne musaba bingi omuli okuyita obulungi kubanga abamu twakatula simyafo. Ekisibo kyo nkisanze bulungi kibadde kirungi nnyo. Musanyufu nnyo okubanga Allah asobosezza okuntuusa ku luno olunaku. Manyi olunaku lwa Eid twatandika n'abannaffe bangi nnyo naye abamu tebasobodde dutuukako. Sheikh Mutyaba imaamu w'omuzikiti gw'Ekibuli agamba nti newankubadde wabaddewo okusoomoozebwa ekw'enjawulo engeri gy'ekintu kyali mu kiseera ekya COVID-19 musanyufu nnyo nti batuuse ku lunaku luno era asabye Allah ekirwadde ki COVID-19 kiggwewo. Ose mu bulamu tutambulira mu kusoomoozebwa naye tukkirize nti Katonda yaleeta obulwadde mu nsi yonna si Uganda yokka. Twegera Allah subhanahu wa ta'ala tumusabe mu dduwa zaffe mu kisiibo kyonna Allah atutaasa obulwadde buno bukole ki buggwewo buveewo. Ramadan eno okwawukanako neya COVID ate eno tusadde lwakuba nti time ebadde fixed nga ntonomu naye era twebaza Allah nti asobozesa ne tukola ki ne tusaala. Ono era agenze mu maaso n'asaasira abo bonna abatasobodde kusiiba ate nga tebalina kibatangira kusiiba. Era mu buufu bwe bumwakubiriza abasiraamu okusigala nga bwe babadde bakola okugezanga okuyambako abo abatalina. Abantu batandika ekizibu naye oyinza okugamba ebadde nga wiiki emu. Buli omu abuuza nga kidduse nga kyanguye mu abaakatandika kati ataasiiba nga talina nsonga gy'awa wabula olw'okwebuzaabuza. Tusaba Allah amulunga emizimu. Obaweereza omuntu ka mobile money nga kasaddaaka era akeebaza n'akola ki n'akusabira. So obusiraamu bwasigala nga tubadde mu eno ibaada ennene ey'okusiiba naye okusaala kukyagenda mu maaso. Qur'ani ezikyaliwo tugende mu maaso nga tusoma Qur'ani. Ku lunaku nga luno abasiraamu bayambako abantu abatalina mwasirizi wabula ku mulundi guno bitambuddemuko kasoobo engeri gye kiri nti COVID-19 yatataganya nnyo emirimu gy'abantu nga Alhaji Ismail Birikadde Mukasa bw'annyonnyola. Tutera okubeera nga tuyamba abantu bangi kati ku lunaku lwa Eid nga luno bantu bangi bembadde mutuufu nga mbawa obuyambi mbaweereza okusobola okubamalira Eid yaabwe naye kati Allah angeredde nti mu butuufu bambi abasinga obungi manakuwaza nti kyentera obbawa si kye mbawadde yekyamye munnayiga munnamawulire ku TV musanyufu nnyo olw'ensonga nti gavumenti yakkiriza abasiraamu okwetaba mu kusaba wabula era atalemye okwogerako ku nsonga y'okuba bannamawulire ensangi zino. Abiri ebadde nnungi bw'ogerageranya ku Ramadan ey'omwaka gwa 2021 ebadde nnungi okwogeraganya ne 2020 lwansonga luli COVID yali yakajjanga mungi nnyo tebatukiriza kugenda mu masjid tebatukiriza kuyimbizawo nga sola talawe nga tebatukiriza kusaala n'ebintu byali bifaganako bwe bityo wabula tufunye omukisa nti omwaka guno gavumenti etulese era neebaza obukulembeze bw'abayisiraamu wano ku Kiwayi eky'Ekibuli okubanga bakoonye ku nsonga ey'obutebenkevu mu ggwanga obutakuba bannamawulire obutatta bantu n'okutwalako abantu ebintu byabwe n'ensonga endala zifaanaganako bwe zityo bakoze bulungi nnyo batukoze bulungi nnyo kubanga oba oli awo ffe tetuba na bwogerero wabula abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo bannabyabufuzi bavaayo ne batwogererako kiba kitukola bulungi nnyo. Edith Nabagereka, STV.